Sinkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kaakati Honorable Betty Nambooze ow'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo n'ayogera ku nsonga z'okkwatibwa gwa Dr. Kizza Besigye era agenze maaso n'okuwuuninga mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kutegeeza nti nno ku UG Updates TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza, kusaba gwe atannaakuba ng'otwegattako genda maaso waliwo ekigambo subscribe, kikoneko subscribinge gwe mukwano gwange, mujje mu likinge, mu sharinge, mujje mu comment section, abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira bulungi nnyo, Dr. Kizza Besigye yakwatibwa abantu abataategeerekeka naye nga kigambibwa bano baali ba UPDF soldiers. Yakwatibwa mu ggwanga erya Kenya wali mu kibuga Nairobi. Mbu bwe yali agenze okuba nga attendinga meeting eyali egendereddwamu okulonkinga akatabo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, era ne bamukwatira ku kisaawe ne bamuteekako emisango nti yasangibwa n'emmundu ssaako n'okumuteekako ogw'obutujju wamu ne munne bwe baali bagenze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era yaleetebwa wano, yakomezaawo wano mu Uganda ku butaka asobole okuba nga abitebya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, era military court ye yamuwozesa gye baamutwala okuba nga yeeyimiridde mu musango gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era olunaku olwa Mande eya wiiki eri twalabako nga bamulese mu kkooti okuba nga abitebya awoze 4 n'akataano. Naye kino kya drawinga tension okwetooloola Uganda n'ensi yonna gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati Honorable Betty Nambooze avuddeyo n'alabula mwami Yoweri Kaguta Museveni n'agamba Dr. Kizza Besigye nti gwe tofaayo era totya, kino tekigenda kubeera kyekimu. Era n'alabula mwami Museveni amugamba kino tekigenda kubeera kyekimu ku mulundi guno nga mukomyawo Besigye mu kkooti. Jjukira Besigye oluvannyuma lwa Mande okwetebwa mu kkooti yaddamu n'azzibwayo eruzira era omusango gwe ne bagamba nywamu katini. Mbadde nkugamba nti omusango guno we yaleetebwa mu kkooti yayongezebwayo paka ng'ennaku z'omwezi 7 mu January omwaka ogutandika ogwa 2025 wajja okuddamu okuba ng'asimbibwa maaso g'omulamuzi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati Nambooze, Honorable Betty Nambooze wano waavudde okuba ng'alabula mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba Besigye bw'akomezebwawo mu kkooti kimanye nti tebigenda kubeera bye bimu, tebigenda kubeera kyekimu, kubanga jjukira nti nno guno omusango abagambye bulijjo mudiringa n'obusango obuli lokale ne musobola okuba nga muteekamu amavunyavunya ge mutaddemu, naye guno omusango gukulyetinzeewo international attention eri amawanga gonna. Gudrowinze kye bayita international attention eri amawanga gonna ssaako n'ag'ebweru mu gata USA, UK, Kenya, luddawa bonna batunuulidde omusango gwa Dr. Kizza Besigye. Kati abagambye nti mulowooza nti nno mugenda kumaliriza ng'embadde mufuulinga wano nga muzannya obuzannyo ne ba Chief Justice ba Uganda wano. Guno omusango gutuuse ku level international era mwami Museveni kabe kasiini gwa mudimugwa mu vigwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira luli USA yavaayo newandiika ekiwandiiko ng'eragira mwami Dr. Kizza Besigye abeere nga ateebwa mu bunnambiro gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati Nambooze avuddeyo n'ateeka okulabula eri mwami Yoweri Kaguta Museveni okubanga guno omusango si gye emisango gye bajje bazannyirira, gye bazze baseeteka, abula guno omusango guli ku international level. Eno keesi eri ku international level kubanga yamaze dda okudrowinga international attention bonna awo mu mawanga ag'ebunayira gonna gatunuulidde keesi eno. Batunuulidde engeri gavumenti ya wano gy'egenda okuba ng'ehandolingamu keesi eno eri ku international level olw'ensonga yamenyebwa amateeka, olw'ensonga yo kennyini eri out of
is jurisdictions ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza n'etteeka erigavaninga mu East African Community nalyo lyamenyebwa dda. Kati that is how big case eno eya Besigye bw'eri gwe mukwano gwange. Kyobalaba Nambooze avuddeyo nga n'okwogera ayogera alatta ng'agamba guno omusango temulowooza nti nno gwakuliisa bijanjaalo mpiso. Eno keesi ya njawulomu ku bulijjo keesi ze mujja mu handolinga. Eno keesi si yeeno gye mujje mukwata ba foot soldiers aba National Unity Platform ne mubagyeteekako bye mubagyeteddeko ne mubateekako emisango gy'emmundu ne mubateekako enseo. Eno keesi jjukira yaddizibwa bunaayira, teyaddizibwa mu Uganda. Kati buli nsi etunuulidde engeri abalamuzi ba wano, engeri ssemateeka wa wano gy'agenda okuba ng'akwatibwamu era engeri gye batwalamu abantu bannansi mu ngeri y'obbalamulamu mu misango gyabwe. Jjukira nti nno bano ba civilians naye bye baakwatibwa baatwalibwa mu military court era ekya drawing attention ku international level. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo era temuva ku mayengo ga Yogi Updates TV. Gwe atannakuba ng'osubscribinga jangu osubscribinge, jangu osharinge, commentinga, likinga, sharinga gwe mukwano gwange aliyo. Abali mu Kenya mbalamusizzaako nnyo mwebale emirimu gye mukola egy'amaanyi. Jangu mu comment section okommentinge. Golowooza Besigye wanaakomezebwawo mu kkooti omwaka ogujja? Golowooza ayinza okusalibwa omusango oba ajja kubanga ateebwa? Golowooza ye webanga anaateebwa ki ekiyinza okusindiikiriza n'okuteeka pressure ku gavumenti okuba ng'eta Dr. Kizza Besigye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza? Ye bwe baba nga tebaamute ensonga ki eyinza okubagaana okuba nga bamukwata ne bamuvunaane emisango bo gye basuubira gye yazija? Jangu mu comment section. Mbaagala nnyo, mweraba.